Alright, nga bulijjo is Projan Media TV okubanga egguliro lisanga waneeno noba ate nga osana okubanga olekanya bulungi nnyo n'oliwuliriza ate era n'olekanya. Bwino yenna maze okubanga mufuna lwaki Eddie Kenzo abadde aluddewo okukuba mwana muwala Rema ne Makula embaga. Eddie Kenzo alabudde musanjiwe Dr. Sebunya ogenda kwobisanga muli ene guli esaazi no lengendo okubanga nkuwa andilanda MC1 Projan Media ate mbere nga nikutuusako naye nga ate mbadde sinali kuwambadde njagala nsuke ntumire ku ttiimu zange ez'amaanyi waneeno ku Projan. Ttiimu Saudi mbagala nnyo nga emukiwulira, ttiimu Oman, ttiimu Jordan, ttiimu wena ttiimu community mbagala nnyo nga emukiwulira. Besoogedde bane temunyiga temuvuma temukomentinga bubi mbeegayiridde naye nga eggulu eddako ojja kuba ate mbabuuzako mikwano gyange. Kale esaazi zino kambere nga ate nze nkuwa bwino okugula erimaze okufuna esaazi zino ku Projan Media TV. Esaazi zino twogerera omuyimbi Eddie Kenzo ali mu ggwanga erya Colombia alina ekivulu kyagenda okubanga performingako ng'ate n'omuyimbi Daddy Yankee agenda kuba kiperformingako. Nadde nkwadde eggulu eryayiseewo okawe erya Daddy Yankee okubanga agenda okukola kolabo ne musajja mukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Daddy Yankee ono atamumanyi nga bwe nagambye nti ye yakuba akayimba ke bayita Despacito n'omuyimbi amanyiddwa nga Luis Fonsi. Naye si kyekindese okubanga nkuwa kwedodde namaze okubanga nkuwa ekiri okubanga nkuwa kinene ekyalero okubanga omukulu Eddie Kenzo alabudde musanjiwe Dr. Sebunya ku mukyalo oyo. Kenzo agamba nti omusajja yenna alina okwetegereza omukyala mu mbeera zonna nga tonnaba kumuwasa mu butongole. So kyandibadde kirungi omuntu yenna n'osooka weetegereza munno n'omanya nti yono gwe neetaaga kuba this is the person you are going to spend the rest of your life with. Eddie Kenzo agamba nti nno nze kyanduyisawo okuwasa Rema nali nkyetegereza Rema bannange. Abayimbi bano n'abakyala bazibu nnyo kiba kirungi n'osooka omwetegereza kiba kitegeeza nti ye ate yeggwe oba oli willing okufeesinga buli kizibu kyonna ekiba kizze nga mukyali mwenna mu mbeera eyo kitegeeza nti omuntu wandimusiita omuntu yenna wandibadde osooka n'omwetegereza nga tonnaba kumuwasa n'obeera naye ne mwekola buli kintu kyonna ne mulwana nga tonnaba kumugamba nti n'olyoka munnange osooka weetegereza omwagala we n'osooka olwo n'omugamba nti nkonfami nze mukyala nkwagala nnyo gwe olibeerawo ebbanga lyonna omanyi famire yange obaddeko n'omuntu wamma. Lwaki osobola okubeera ne maama wo mu mbeera yonna nti oba okimanyi nti teriba mulala mu bulamu bwo. Kyandibadde kirungi n'omuntu ono omukyala n'omuteeka mu bigere nti ono omuntu mwagadde era tewaliba mbeera yonna eyinza kutwawula naye kiswaza nnyo. Naye kiba kiswaza nnyo munnange okubanga mwayita abantu ku mukolo gwammwe ate mukabanga kati nnyo ne mwawukana lwakuba mwali mwakeeraba. Ekintu ekyo tekiba kirungi nnyo nga bw'okiwulira. Muyinza oswala ne muswalira ddala kyokka olaba nti nali nalwawo okuwasa mwana mwa Rema ne Makula bambi nga nze nkyamwetegereza ne ab'emitima embi kale nga w'obamanyi be baleeta ebyo byonna okubanga twawukana ne Rema ne Makula. Ebigambo bya Kenzo kiraga nti abadde alina ensonga ez'enjawulo lwaki abadde aluddewo okukuba Rema embaga era biraga nti Dr. Sebunya alina okwegendereza ennyo wadde Rema amututte okumwanjula mu bazadde be nga 14 Novemba 2019 enabbingo ku Masaka. Kwegamba Eddie Kenzo kiraga nga alabudde Dr. Sebunya ku mbeera eriwo. Amugamba ndowooza wandibadde musajja munnange weetegereza bulungi nnyo wa papa okubanga ofuna mwana muwala Rema ne Makula. Temwasooka kwetegereza naye basabira just mikisa myereere okubanga mwekuuma bambi. Eddie Kenzo bw'obaka bambi bwe yabateeredde bo abantu babiri Rema ne Dr. Sebunya. Commentinga ate era olikinge oba osobola ogenda ovisitinga channel yaffe ey'okubiri eyitibwa Celebrity Facts UK. Mwebale nnyo mwebalire ddala.